People keeping going outside the hospital. We have a very good health care in Uganda. I was very amused when people were saying I was in South Africa. I gave birth from South Africa. I gave birth in Uganda, in a private hospital in Uganda. So why should we go there? We must live with what we have. For me, if you want to go to Kampala Hospital, that's where I gave birth from. And it's a very good hospital. Just like Sami is very good, we will always get what we want in this country. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Weza nyo Nalongo aka Mama Surrogate. Mama Surrogate. Lwaki olya nyama gino okutaata ejjujja n'okubira empi mu lujjudde? Lwaki mukudaalira nnyo abanaku? Bigambo ebyo wayogedde birungi singa wabadde obyogeredde Mulago aba ku Women Specialized Hospital. Mulago Women Specialized Hospital. Nga speaker w'eggwanga singa obugambo obwabadde obwogeredde ku lubo wa Specialized Hospital gye mwayonoonerako obuwumbi n'obuwumbi naye ng'eri ku musingi eremeddewo wansi. Obugambo obwandibadde busuffu nnyo singa wabadde obwogerera ku Kawempe General Hospital. Obugambo obwo bwandibadde busuffu nnyo singa wabadde obwogerera Kiruddu. Obugambo obwo bwabandibadde busuffu nnyo singa wabadde obwogerera mu Bukedya Health Center. Obugambo obwo bwandibadde busuffu nnyo singa wabadde obwogerera Butalejja Health Center. Naye mama, Uganda has a better health care system. Ugandans should stop this perception of engaging in outside hospitals outside Uganda. Mama, abantu bawansi abali mu working class bameka bawulidde nti bagenze wabweru w'eggwanga okubajjanjaba. Ba working class oba abasinga betuwulira abagenda wabweru okubajjanjabira wabweru wa Uganda abasinga ba police makers, abasinga ba minister. Wawuliddeyo ow'omunaku abuyanira wali e Mulago, abuyanira e Kiruddu ng'alwana kugenda wabweru wa Uganda, kugenda Aga Khan. Nadde okusuubira okutugamba Mama Surrogate okutugamba nti gwe abalongo wabazaalidde Mulago naye otugambye abalongo wabazaalidde Kampala Hospital. Kampala Hospital, is it a government health facility or it's a private health facility? Yo Kampala Hospital charging a meka. Kampala Hospital charging a meka. Zambia yennyini gye wageza okulaba Hon. Hon.SSEGIRINYA n'oyimira ku madaala g'Ensambya n'olyoka obalaatira abanaku. Zambia charges zaawo ziri meka, ziri mu ssente meka. Yes, balina services naye ssente ziri mu meka. Atunda akadaala k'ennyaanya wali asobola levo y'Ensambya, avuga takisi asobola levo y'Ensambya, kondakita wa takisi asobola levo y'Ensambya, omusuubuzi asubula cakala asobola levo y'Ensambya. Mubirabye bannaffe. Akavidiyo kano tugenda kukatereka era kajja kubeerayo. Kwegamba mulya ne mumala okukkuta ne mujja ne mubejjagalira abanaku ababaliisa. Temuyina na Odeste erina kwogera ku byabulamu mu ggwanga Uganda. We kennyini waswadde n'okuswala. Oyogera ku Kampala Hospital, a private entity, not a government entity. Mama, olwo abanaku basasula omusolo. Essente yaabwe ekola ki? Eraga wa? Gwe basobola n'okujjanjabira enziku wane e Mulago. Basobola okujjanjabira gonooliya wane e Mulago. N'owofunamu bufunyika sikonda. Basobola okujjanjabira mu Butalejja Health Center. Basobola okujjanjabira e Kiruddu wano. Muzaalira Germany. Naye mulimu kubalaatira bannansi. Uganda has a better health care system.
bamama mbabazi bafunamu just small dislocation ne bagenda wabweru w'eggwanga ku ssente y'omulimo omusolo. Olwaliro tulina abasawo abali well experienced naye badduse mu malwaliro ga gavumenti. Ogenda okutuukawo yagenze Nsambya ayinawo special operation lwansonga wano temubasasula. Olaba ba intern doctors bemulemye okusasula ssente, bemuganye okudiployinga bediployinze ku ssente zaabwe mukubira abanaku MBU. Mulowooza tuli basiru baabwe? Mama Salogate muli amagi mukute naye temuddamu kukubira MBU mu lujjudde mubejjagalireeyo munda. MBU muzikubireeyo zibawunyirire naye temujja mu lujjudde kutukubira MBU. Kati byonna byonna wabyogedde ng'oyisaawo message temwagala Hon. Segirinya Muhammad agende wabweru afune obujjanjabi. Kwegamba nga tiwasobola kwogera bigambo bino nga omugenzi Oulanya ali ku kitanda n'obyogera. Lwaki obyogera ogenze kulaba Segirinya Muhammad n'olyoka otunula mu kamera nti Uganda ebyobulamu bitebenkedde? Kiraga ki nti bannayuganda twekalire? Kubanga omuntu gwandirowoozezza okusitula eddoboozi ly'omuntu wa wansi, omuntu gwandirowoozezza okulaba nti waakiri akubiriza gavumenti bateeke mu nkola ebyobujjanjabi ebirungi, omuntu gwe twandirowoozezza nti be balina okudisikasinga ku nsonga z'eggwanga nti lwaki tetulina malwaliro gamatiza, olwaliro yavaayo mu kamera n'akakasa bulungi n'akugamba nti ago amalwaliro ge tulina e Uganda gamala malungi nnyo era abasawo balina keya. Kubanga omuntu gwayogererako amusanze ali Nsambya. Nsambya is a private hospital. Fine, private hospitals balina keya. Era Hon. Segirinya ali Nsambya. Weebuuze nti oli mubaka wa parliament waakiri bayinza okusobola ku bills z'Ensambya. Naye abantu bameka bagenda okulwala nga tebalinamu wadde emitwalo 10 nga obusobozi bwe bumusobozesa kugenda mulago kwebaka ku seminti wansi, ng'obusobozi bwe bumusobozesa kugenda Kiruddu, ng'obusobozi bwe bumusobozesa kugenda Kawempe oba mu Kisenyi. Abantu abo bo mubalowoozezzaako mutya? Ago amalwaliro go mwali mutuuseyo ne mumanya embeera gye galimu? Kubanga naawe otugambye nti mu kuzaala kwo wazaalira Kampala Hospital. Abantu bameka batasobola kugenda mu ddwaliro lyewagendamu? Ye bameka batasobola kugenda Nsambya Hon. Segirinya olwaliro gy'ali? Okwogera bino nno kigezaako kulaga nti Hon. Segirinya tebayinza kumukkiriza afulume bweru wa ggwanga kujjanjabibwa, bamwagalawo waali Nsambya. Kubanga tulabyeko abanene bangi mu gavumenti nga bo olufunamu akasujjasujja, misinde ennyonyi nga bazirinnya bagenda mu Amerika, bagenda Canada, bagenda Germany, bagenda mu mawanga ag'amaanyi ennyo mu by'obujjanjabi. Hon. Segirinya gye buvuddeko yali mu ggwanga erya Amsterdam ne bamujjanjabako. Olwaliro bwe yalwadde n'asaba paasipooti ye bamukkirize afulume bongere okumwekebejja. Paasipooti yamuggibwako era tebamukkiriza kufuluma, bamugambye ajjanjabibwe Mulago. Okutuusa abantu be lwe baatunuddemu ne bagamba Mulago tewali bujjanjabi buyinza kusobola musajja ono okusinziira embeera gy'alimu, era ne beekwatakwata ne bamutwala Ensambya gy'alina olwaleero. Kati bano bakulaga nti takkirizibwa kufuluma kubanga amalwaliro g'e Uganda malungi era gajja mumukolako atereere bulungi. Twebuuze nti abakungu bameka abalwala ne bajjanjabirwa wano mu ggwanga Uganda? Otugambye nga bwazaalidde mu Kampala Hospital wabadde just okuzaala kitegeerekeka kale. Naye abantu bameka abalwala nga tebalina wadde ensimbi ez'okubajjanjaba nga beetaaga government hospitals kubanga ze bamanyi nti nja kugendayo nfuna obujjanjabi obw'obwereere. Naye n'atuukayo nga ne Panado asookerwako kuba Panado si ddagala nti liwonya musujja, just bamugabira ku mpeke nga pain killers. Naye otuuka mu ddwaliro lya gavumenti nga naye taliyo ng'olina mumugula buguzi bweru wa ddwaliro. Kati gwe wojja n'okudaalira abanaku, bw'okudaalira bannayuganda n'obalaga nti mukomplainingira weerera amalwaliro tulina agamatiza. Twagala tusooke tulabire ku bakungu nga bo bwe balwala bagenda Mulago, nga bwe balwala bagenda Nsambya, tutegeere nti wamma ddala kituufu amalwaliro g'e Uganda kati gatereerezeddwa. Naye awo tulina okwekaabira tukimanye nti be tulowooza okutulwanirira bali ku byabwe, boogera bisanyusa mukama waabwe kubanga yalina obuvunaanyizibwa okuteeka mu nkola ebyo bannayuganda bye baagala.
naye olwaliro abandi badde bamubuuza ebibuuzo nti lwaki tewali ddwaliro limatiza. Olwaliro bye bamukuutira akadingidi nga bagamba nti aga agaliwo gamatiza gamala. Bannayuganda abakaba mukaabya akajjanja. Kati eyo Uganda gye tulimu nga buli omu yeefaako yekka. Oli wabasobola okuyingiza obukadde n'obukadde omwezi yeekomparinga ku muntu asindika ekigaali afuna nnusu 2,200 olunaku. Ayagala balwala balwalire mu malwaliro geegamu. Kyewuunyisa nti Uganda kati awo weetuuse.